President Museveni yajja amateeka agaddewo obwenkanya buddewo era kino nkikubidde mu section 59 subsection 1A eya Land Act egamba nti no ettaka bwe liba nga liriko nannyini lyo oba nannyini lyo oba authority, ettaka eryo liba terikyali available nga bwe tugamba District Land Board okuliwa omuntu omulala. Kaakati ono Lieutenant Colonel Okechyo ettaka lino lyamuweebwa District Land Board nga tekuli muntu mu 1994 ebintu byonna n'abisaayininga ne biggwa, naye ekyowakabi n'afa nga tebinnafuluma. Yagenda okufa 95 awo 94 nga gugwako 95 ne bifuluma nga biri mu mannya ge era yabissa mu kiraamo. Ekiraamo ekyo kiri attached, kiri ku letters of probate ezaweebwa mwani Namwandu. Etteeka ligamba olwo abeera ne letters of administration atwala mu maaso byonna ebyali eby'omufuligale. Kakati ekyapa bwe kyafulwa 95 nga kiri mannya ga Lieutenant Colonel Santos Okechya, ettaka eryo kati liri mu estate ekulibwa mu kyalo Okechya. N'olwekyo ettaka lirye. Kati kuno okuweebwa okulala okwajja mu 2026 ng'oli yafa dda nayiga nti ate ono ye yamuwa, obwo bwali grand grabbing, kye tuyita land grabber. Era oyo ndagidde bamunoonye wonna waali bamukwate. Bw'aba taliiwo omuntu yenna agamba nti amulipurezentinga, senga Kamutanda n'ajja n'akozesa ekyapa ekyo ajja kukwatibwa. Era ekyapa ekyo ndagidde Commissioner Land Registration mu section 91 eya Land Act ekyapa ekyo kisazibwemu era kisaziddwamu. Era ndagidde nti ekyapa kino ekya mukyala Okechya kyalina ekyafuluma mu 1995 kya myaka 49 kikyagenda mu maaso. Awo kyenvudde ndagira RDC awe mukyala Okechya ne famire ye. Tulabye abaana be wano, mukyala akoze omulimu gwa ttendo mu bwannamwandu bwe n'abeerera abaana abo. Omulooya mumulabye, omulala musomesa, waliwo dokita Emulago akola ku bya kansa, akoze omulimu gwa ttendo. Era bamuwe obukuumi obumala okweyagalira mu ttaka lye, bamuwe afune kye tuyita quiet possession, ettaka lirye. Era tumugambye wano mu lujjudde ettaka alyeyagaliremu. Bw'oba nga waliwo abo abagamba nti bali customary tenant oba babibanja ku ttaka eri, bakwatagane naye ng'amateeka bwe gagamba eri ba customary tenant n'ab'ebibanja. Era tulagidde RDC wano nga mwena babadde batandise n'okubba emiti gino. Emmotoka tugisanze wali mu kkubo ng'etuzibidde ekkubo. Ebyo byonna babbye bubbi. Era ndagidde wano DPC agenda agikwate, impound it, amateeka gagobererwe. Ebintu ebiri okwo biddizibwa ennannyini by'omukyala Okechya. Gino gyonna emiti gigye. Ekintu kyonna ekisimbibwa ku ttaka ku surface ne kituuka to the center of the earth rising to the sky kya nannyini ttaka. Era bintu bibye. Era kati ndoza nammwe mwerabiddeko kaakati amateeka gakola, tewali land grabber ajja kudduka. Yenna byonna tujja bakwata ne mu land information system yaffe gye tulina ekwata abafojazi, byonna ebyapa byonna ebigindwa bajja bikwata. Eyo ye mandate General Kaguta Museveni gy'atuwadde. Awo kye tuba tugamba nti NRM Yoweri Kaguta Museveni abeerewo. Yakozesa foomu ya mayiro. Bw'oba okola transfer eya foomu ya mayiro eraga ssente z'osasudde, kubanga mayiro ogigula buguzi oba ogisikira oba bayinza ogikuwa, era ekyo kiyisibwa n'ezisinga transfer form. Katono kye yakola kubanga is a land grab. Wali akagambo mayiro yakasazaawo nasawulizi hall. Eyo si yeekola mu by'ettaka erya public land. Public land tebagigula, eba lease, eba allotted oba offered. Elize emyaka 5 egiba short,
ne bongezaako emyaka egya full 49 era emyaka bwe bakuwa lease offer tebakuwa land transfer era lease offer eyo osasulirako busulu gwe bayita premium tekuba kugula n'olwekyo ebyo ebijingirire ebya land grab byonna byonna kye tugamba tubwabanga tumunoonya ne tumukwata oba ayimiridde mu linnya lye ajja kukwatibwa bulalibwe n'amateeka etteeka liri waggulu wa buli muntu etteeka section 59(1)A ligamba nti ettaka bwe liba nga liriko nannyini lyo teriri available eri distributable to give it to another person. Ekyo bw'akikola 59(1)A as amended egamba transaction eyo eba nfu. Section 91 ya Land Act egamba nti commissioner asazeemu nga tagenze na mu kooti n'ekyo oba oli mulamuzi oba oli bw'ati oba oli kiki kyonna bw'oba nga baakulyako ssente eyo ofiiriddwa. We resolved issues of land grabbing between late Santos Okecha ne Rujenje Justice. Tuzze ku fact finding mission okulaba nga tu-establishing omuntu omutuufu nannyini ttaka lino. Honorable Minister for Lands Oweekitiibwa Dr. Sam Mayanja atuyambye n'ajjayo etteeka bulungi n'alirambulula era ne tusobola okutegeera ani omutuufu nannyini ttaka lino. Tulina ekizibu mu ggwanga lyaffe nti ekibbattaka kikutte wansi ne waggulu, naye tuvumirira abantu abafaanana ng'abo ba land grabbers abaagala okwonoona eggwanga lyaffe Uganda nga baagala okubba okwagala ebyobwereere basobole okuvumisa gavumenti ya NRM. Oweekitiibwa President Museveni yagenda mu nsiko okumalawo bino byonna. Y'ensonga lwaki tweyagalira mu ddembe erifaanana bwe riti okulaba nti buli tufuna obwenkanya mu buli nsonga yonna. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Sam Mayanja kubanga atubuulidde ekituufu ng'etteeka bwe ligamba, nange namuwerekeddeko okulaba omulimu RDC wange ow'omu kitundu kino eky'Ekiryandongo kikyakoze ku nsonga eno. Tulina ba RDCs, tulina ba deputy RDCs, tulina ba assistant RDCs. Eyo manpower nnene nnyo, naye njagala okusiima nti ku mulundi guno tebabadde na kyekubiira kubanga bakoze ekituufu okulaba nti bayamba Oweekitiibwa Sam Mayanja tusobole okuzuula obwenkanya n'obutuufu obw'ettaka lino. Kubanga ettaka lino batusomedde etteeka n'omukyala n'ajjayo buli kintu kyonna ekiraga nti this is a public land. Naye ate ekibbattaka ono omubbi w'ettaka gwe bayise Rujenje Justice ng'alina ne Mailo title. Ebintu nga bino bannange biswaza. Tulekeraawo okuvumisa gavumenti, twetaaga obwenkanya, twetaaga amazima, era ffe tuli benkanya okutambula, tuli bamalirivu okutambula Uganda yonna kubanga twagala amazima. Amazima ago agatwala Oweekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko okulwanirira abantu basobole okufuna obwenkanya mu buli nsonga yonna, si kibbattaka kyokka naye obwenkanya mu buli kintu kyonna. Twawulidde wano nti wano Ekiryandongo ba head teachers basolooza ssente ku bazadde ne bagamba mbu basolooza ssente za exams zaaki. Gavumenti ya NRM ebyo byonna yabikola dda, yabimala dda, yabisootinga dda. Tewakyali gamba nti osolooza ssente, ssente zonna zivaayo ku ssenta ne zijja eno okulaba nti ziyamba abantu baffe bonna. Kakati ba head teachers kinsanyusizza okusanga nti RDC ne ttiimu ye deputy RDC ne assistant RDC basobodde okukwata abantu abo abamenyi b'amateeka era mugambye ayongere okubakwata kubanga abaana baffe wansi w'obukulembeze bw'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ebyo byonna byakolwako. Njagala n'okusiima maama First Lady, Minister of Education and Sports okulengerera ewala okutegeera nti tulina bamufuna mpola abantu baffe Abannayuganda abatalina ssente, ensonga ezo zonna ne bazitunulamu. Kakati abaana baffe tubagamba mugende musome, RDC atandika okusupervisinga projects ne programs zonna eza gavumenti era ndowooza mu kukola omulimu ogwo mwe basangidde aba head teacher abaagala that's corruption, abaagala okufuna ennyo ne batandika okusolooza ku bazadde ssente nti ssente za exams era ne bakola ki n'abazadde bambi. Tubakubiriza mulekere okola ebintu ebifaanana bwe bityo. Mukimanyi nti gavumenti yaffe ya NRM
ensonga ezo zonna yazitunulamu dda. Lwaki owaayo ssente? Bwe bagoba omwana dduka mangu ogende wa RDC omutegeeze nti bagobye omwana wange kubanga saawaddeyo ssente zaki za exams. RDC naye ajja kusitukira mu misinde kubanga ttiimu eno ku district nnene nnyo. Weebali okubayamba, weebali okulaba nti ebintu byonna ebya gavumenti bitambula bulungi. Mwe bannayuganda mweyagalira mu ddembe lyammwe, gavumenti ya NRM weeri ku lwammwe era tubasaba mwongere okugisapootinga, ebitannaba kutereera bijja kutereera. RDC wange jangu wano obuulira abantu ebiki ebyabaddewo mu disitulikiti, abantu basobole okutegeera n'okwenyumiririzaamu. Nze nakusiimye dda, nayeebale nnyo bannange, nazze ndina obusungu bungi nnyo ng'amanyi nti RDC alikola ebintu ebiri contrary to what is supposed to do. Naye kyensanze wano ate kirala nnyo y'ensonga lwaki mbadde nnina okumwebaza nti yayanguye misinde n'asobola okukwata oyo head teacher eyabadde atandise okusolooza ssente ku masomero ate akyabakwata ate era agenda bakwata. Ekibba ttaka mu Kiryandongo, Honorable Minister Mayanja obwedde akyogerako, Honorable omuwala wange Barungi Fiona akyogerako, bakikwasizza maanyi. Nze wendi ku lwa gavumenti ya NRM okulaba nti bayambako okumalirawo ddala ekibba ttaka mu ggwanga lyaffe Uganda, ffenna tusobole okweyagalira mu ggwanga lyaffe. Tuli bannayuganda, twazaalibwa mu Uganda, tugenda kufiira wano. Naye n'olaba omuntu n'ayagala okujja okunyaga obunyazi, okubba obubbi, oyo gwe twagala era ye yatuleese Kiryandongo okunoonya n'okulaba nti obwenkanya buzuulwa. Era tugenze okuva wano ng'obwenkanya bwonna tubutegedde. Ani mutuufu w'ettaka? Njozaayoza Oweekitiibwa Harriet Oketya ne famire ya Santos Oketya okulaba nti obwenkanya buzuuliddwa. Abantu bano namwandu naye asobola okuwulirizibwa n'asobola okuddizibwa ettaka lye. Njagala okumuyozaayoza nammwe community muyambe famire eno okulaba nti etereera ku ttaka lyayo kubanga obwenkanya tubutegedde. Honorable Sam Mayanja atusomedde etteeka, ffenna etteeka tuliwulidde era ffennyini ne tuzuula ani omutuufu ow'ettaka. RDC tandikira. Amanya Dani Muganga, RDC Kiryandongo, nti olwaleero ensonga eno ekisooka ekikulu kye tubadde tulina okukiryalinga nti ensonga eno yali tetuukangako mu ofiisi, so tewali security committee okugamba nti aba security aba district baali bagikwata bubi. Ensonga yali teripootingiddwa, yaripootingwa direct mu ofiisi ya minisita era minisita n'ankubira. Ekyaddako kwe kufuna obuwandiiko okuva ewa Minister wa State for Lands nga mpa olunaku era ffe kye twakoze omulimu ogw'amaanyi kwe kulaba nti tukunga community n'abo bekikwatako. Kizuuliddwa nti sayidi eri endala egambibwako tezze olwaleero, ekiraga nti mulimu ebintu ebitali bituufu engeri ettaka lino gye lyakyusibwa okuva ku olyo eyali aweereddwa ettaka lino ate okudda mu oyo alina ekyapa. Ate newesanga nti ettaka eryali erya public oba leasehold ate lyafuuka litya erya mayiro, ekitegeeza nti mwalimu fraud ey'amaanyi. Ensonga eno tusiima nti olwaleero evuddeyo mu bulambulukufu okulaba nti nannyini ttaka omutuufu addizwa ettaka lye. Community yakamala okuntegeeza wano ng'eyitira mu kansala nti mulimu ba community member ababadde balimyeko ebirime naye ng'abagenda bikungula. Ebyo tujja kutuula ne nannyini ttaka omutuufu aweereddwa ttaka okulaba nti abantu bano bajjayo bakungula ebintu byabwe, ettaka nannyini ttaka akozese bulungi ettaka eno okutali kutaataaganyizibwa. Tusabye Honorable Minister owa State for Lands okulaba nti ekyapa ekyo ekyafunibwa mu butali butuufu kisazibwamu okulaba nti nannyini ttaka ettaka lidda mu manya ga nannyini ttaka omutuufu. Ku nsonga y'aba head minisita wajjidde nga ffe ate abamu twabakutte naddala abo ababadde ba-inflatinga numbers ate nga bakyajinga ssente ezitali mu mateeka. Ng'oli alina abaana 400 naye alaga abaana 400 mu ssomero naye ate mu records actual abaana baalina ku ground bali 175. Ne twebuuza ate ssente zino ez'ensuso ezibadde ziva mu gavumenti okuweerera bino 400 eno balance eriwa? Ensonga tugenda ssomero ku ssomero, tutandise ne secondary schools naddala ezo eza gavumenti. Ensonga nnene nnyo twakozeseza kati ne ba internal auditor ne ba investigators aba CID
okulaba nti bajjayo obujulizi obw'amaanyi obunaatwala okukomerera abo ababadde babikola mu kkooti. So already Honorable Minister wajidde nga ffe ensonga twagitandikako. Nze neeyanze amanya gange nze Harriet Balenzi Okechya. And I ruled by marriage and Musoga by tribe. My husband, late Lieutenant Colonel, was a fighter and a great. Yali mulwanyi, Saabalwanyi, n'emidaali mwegiri muno. Neebaza nnyo Maama Babalanda. Neebaza nnyo Omukulu Mayanja. Sitaddeeko bitiibwa kubanga nkyananaagira. Neebaza nnyo waggulu wa byonna Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Okubanga akyajjukira ne bannamwandu, n'owandiika ebbaluwa n'asindika baminisita ababiri. Kino ekitundu tekirinyangamu wadde minisita. Kino ekyennyinga kino mulabye ekkubo bwe lifaanana. Ffe kati yafuuse disitulikiti. Tujja kukolagana naki n'aba disitulikiti ebisinga tubigonjoole nabo. Baradisi we bali. Nfunye obwenkanya ekitiibwa kya Mukama. Nfunye obwenkanya bwe sifunanga emyaka nga 3. NRM juu, Museveni juu. Life of a soldier, namwanduwa oba omuka omusirikale tubonaabona nnyo. Ali Kitugumu, ali Moyo, agoba Kkonyi, agoba Lakwena, agoba ani, ali Munduli, ali ku Kkoosi. Byonna ebyo baka abasirikale tubonaabona naye tunavumilia. Anzirizza obuyinza ku ttaka lyange kutandika ne leero nakati. Era enkya nja kutandika okusima ebinnya ebisimba ki Sengenge. Bamuyita Lujenje Justus. Naye ate kyabo yali antawaanya nanzigirayo ne pisito mbwankube ng'alowooza nti okufa tekulina ngatto. Okufa kudduka ne kuva ku kyalo paka ku kyalo, tawuni ku tawuni, district country to country, okufa kwadduka ate ne kugenda wa Justus ne kulutwala. Olwaleero nze ndi musanyufu okubanga tusobodde okufuna minister my inline minister gwe tukola naye, era nkisanyukiddemu nnyo nti kino ekikoleddwa kintu ky'amaanyi ate kiraga engeri ya kukwataganira wamu kukola emirimu. Era nsaba abantu abakyali eyo nga mukyabonaabona ne land grabbing ng'ekibbattaka kikyabanyigiriza, temutuula. Wakyaliwo abantu abasobola okukola ne mufuna obwenkanya, era obwenkanya buze bukoleddwa buli wentambudde wonna ne state minister wa lands. Obwenkanya bubaddewo kati waliwo abali eyo nga waliwo abavumaganya gavumenti ne bavumaganya erinnya lya gavumenti. Gwe n'olowooza nti ekikyo kikomye, temukoowa musigale nga mutambula munoonye obwenkanya, muleme kukkiriza kuvumaganya ggwanga lya linnya lya presidenti ne gavumenti nga waliwo land grabbing ne mulowooza nti talina kyakoze. Era nga bwe nayogedde president ataddewo several teams oba ayappointinze several offices ezirwanya land grabbing. Ate tukyakolera ddala abantu mujje munoonye obwenkanya lwakuba offices zisobola okubayamba ne buddizibwa amataka gammwe zikyaliwo.